bateesa engeri gy'ayinza okuvaawo kubanga kibasobedde. Ekyamazima kiri nti omuntu akkirizibwa ogenda ne yeebaka. Tolina lukusa lugaana muntu kugenda kwebaka gy'alina kusula. Kwe kutya okuli wano okuyitirivu, mwongereemu saala zokka zokka. Bamaze okuteesa abo wali ekiwayi kino kiri wano nakyo kiteeseza eno. Waliwo ekiwayi ekirala ekiteeseza sayidi eri. Waliyo ekiwayi ekirala ekiteeseza eno. But I understand. Me, I don't hate you. I am not angry. I know because you don't believe what you're saying. You are on legal orders. Yeah, the this legal. is order from above. You don't hate our officer. Oluvannyuma omugoba w'ebyuma y'omwe yadduse akomyewo mu mitambo gyayo kyokka ng'akyusizza ebyambalo ne beeyongerayo mu disitulikiti ya Moriya. Eno bamwaniriza n'amazina ga kinnansi ge basazeewo okwolesa nga bakutte bendera y'eggwanga. Ayogere n'abantu bamulize tuttumu. So much happiness. Kyokka poliisi newa nebadde ezibye ekkubo obutamuganya kutuuka mu tawuni enkulu eya Moriya. Eno tayagadde kutwatwalikana. Thank you very much, brothers and sisters. We don't want to fight with these police people. We don't want to fight with these soldiers. We know that we are young and we are many, but we want to deny them a chance to unleash brutality on you. Akozesezza ekkubo eribaddewo ne yeeyongerayo ekapera byo gyatuuse nga zaakawera 11. Abagulanyi babadde mu kisaawe wakubye olukuŋŋaana e Kaperabyong ategeezezza abaayo nti bwe baba bakubanja ente zaabwe ze bazibabanja balina kikola kati ng'okulonda tekunnaba kubaawo. Also, let me ask you, I know Museveni came and said he's going to give 5 cows to every house. You know Museveni is lying to you. And to prove that he's lying to you, tell him to give... Zanate ku Focus TV walinyo kubirango goberera walinyo kubirango laba ebyo byonna ebigenda maaso mu ggwanga ly'etu Uganda kwebaza okubanga okola ekikyokola atanaba kusubscribinga nkusaba subscribinga olabe nga ofuna ebintu ebyenjawulo wano Focus TV tukwetera amawulire mangi ag'enjawulo era nga tugita 360 tukuwa kasavu kanyama ebintu bino ebikwatagana mu bulamu bwo obwa bulijjo tubikuwa gamba nga sports gamba nga politics gamba nga entertainment gamba nga social life always ebyobulamu tubikwatirako ddala n'obulamu bwaffe obwa bulijjo nga butambula motivation videos era tuba tuzikolako ate nalaba kubeera nga ofuna kyowandyagadde okufuna mu bulamu wikwati Focus TV ko tujja kuleeteranga emboozi z'abantu ab'enjawulo abavubuka n'abakadde n'abato osobola kubeera ku Focus TV. So lunaku lwaleero njagadde twogereko ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ali side ze Moriya Kaperabyong wamu ne Katakwi. Ebibaddewo bibaddewo era numbers abantu nga bulijjo bafunye abantu tutunulako awo then tulabeko n'olutalo olupya olwakabalukawo wakati wa Sewungu Gonzaga wamu ne Frank Gashumba. Bano ababiri bakubagana ne tugenda kulaba videos ez'enjawulo buli mungu ayogera biki byayimanyi ku munne naye nga olunaku lwaleero sandyagadde kubuusa maaso okubeera nga twogerako ku ebiri eyo mu saidi za
Amulia wamu ne Katakwi Kapera Byong munasonyiwa amanya agamu oluusi gatulema n'okwogera naye nga ga bitundu byattu wano mu ggwanga Uganda. Abantu bamwaniriza era nga abamu ku abo kiringa abawagizi b'omupiira balinawo kye bagamba comeback. Omuntu zanyi n'ava mu injale n'akomawo. So Robert Kyagulanyi Ssentamu yayaniriza ku trail ye omwami Danny Magic. Danny Magic ono amanyikiddwa nga ku bakozi ba vibe oba bateekawo embeera y'okusanyusa abantu wadde nga abantu bali bonna ba MP abayimbi bonna tebagobedde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Danny Magic tumuwe ebimuli bye kuba alina ekyenkizo kyateeka ku lale ya Robert Kyagulanyi Ssentamu naddala bwe kituuka okukuŋŋaanya masses abantu ab'enjawulo bwe kiyiteeka okuteekawo embeera morale ne mood abikola. Danny Magic ono bw'obeera nga tomumanyi yali producer wa Robert Kyagulanyi Ssentamu wa Bobi Wine before nga bakyayimba but babadde bonna for a quite long time nga batambula babiri. Akoleddwako effujjo ery'enjawulo tujjukire mu 2021 Danny Magic ono yakubibwa ekigambibwa kibayita essasi tebagamba nti yakubibwa essasi ku mumwa era omumwa gwe ssaawa zino bw'oba ogulabye guliko engeri y'enkovu. Bino byaliwo emyaka nga5 oba 4 emabega. Omuntu omulala ow'omutima omunafu oba wakatengo yandibadde yatya ng'era yabivaamu naye ye akulaze nti akyali ku mulamwa wankyukakyuka akyatambula ne mukama we wonna. Of recent bwe bali Embalala video mwagiraba Danny Magic ng'akubwa helmet omusajja gwe bayita Mukiibi yamukuba helmet mu mutwe era n'amuteekawo oluvale. Still Danny Magic teyavaawo yasigala ali ku mulamwa ogw'enkyukakyuka era ng'atambula Robert Kyagulanyi Ssentamu bonna waalaga. Omwami ono wankizo nyiza okuba siri nnyo munda bunopu naye bye tulabako ku kamera byajja akola asaanaweebwa ebimuli bye ng'akyali mulamu olwansonga nti mu kaseera bwe kati bangi abavaako ne bagamba wayi obulamu bwange buli matigga kambyesonyiwe. Danny Magic of recent bwe babadde eggulu y'omu gwe baakuba olubale mu mutwe ebifaananyi ne vidiyo mwabiraba nga bitambula omwami yo nga alina olubale ku mutwe. Si mwogezi nnyo era kizibu nnyo okumusanga ku interviews oba mawulire ng'ayogera naye ye waabikolwa. So njagala tumuwe ebimuli bye ng'akyali mulamu olweyo effort gy'atadde ku nkyukakyuka effort gy'atadde ku campaign za Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okubeera ng'akola. Olunaku olwaleero aliwo ekyegezo ablookingiddwamuko wafunyemu okubulookingibwa era ebitongole ebikuuma eby'eddembe. Waliwo omwami bwe bawanyisiganyiza naye ebigambo. Ofiisi ono sitegedde erinnya lye naye era tujja batulifuna mu maaso awo waliwo ka vidiyo kengenda okuzannyira okalabe. Ka vidiyo kano bali bagezaako okuwanyisiganya ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu namugamba bwe mazizza omusango bwe mba ndi musibe nkusaba nsiba arrest me bwe mba ndi musibe kuba siina musango gwe nzizza. Ng'ofiisa ye amugamba tukugambye kubeera wano tukugambye genda wano. So ka vidiyo kano katukazannye olabe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ebitongole by'okwerinda nga bijjo bikola ng'ebigimu gyabyo. You are on record. You are being recorded, my brother. You are being. If I am wrong, you are a police officer. You are unable to follow the law. Why am I not under? The world is watching you. Hello. See what the police is doing. Shame on you, Afande. Shame on you. Look what you're doing to our uniform. Look what you're doing to the Uganda police force. Shame on you. How can you beat people? How can... Okay. Oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali wamu n'omusirikale bawanyisa ebigambo awo abadde ayolekera Katakwi okusemba oba ewasemba labi za leero. Ebitundu bino ebirala bakoledde ddala bulungi era message ezimu
zatambuza ez'enkyukakyuka azikoze era abantu bazze okulaba oba okuwuliriza biki byabagamba. Robert Kyagulanyi Ssentamu kussa kwali ayinza okubeera nga ssaawa zino ali mu kusemberera okutuuka ku district ze yalagaanya newankubadde mbu obudde obuli obutono, so nga ate ne ku sayidi endala ababaka abalala ab'enjawulo baba abakulembeze abalala ab'enjawulo abakiikiridde ebibiina byabwe abali independent nabo bali mu bitundu eby'enjawulo gye bagenza okulaba nga banoonya obuwagizi bwabwe. Wabula kino kitugamba nti ebitongole ebikuuma by'eddembe muleke abantu bano oba byandirese abantu bano ne batuukirira ba presidential candidates baabwe ne bawulira bye bagamba. Lumu era nali njogerako n'omuntu omu nemugamba nti kyandibadde kyabuvunaanyizibwa nti omuntu ono ne yeesalirawo, omuntu n'asisinkana omukulembeze we n'awulira byamugamba, ayinza okubeera nga mumugaanya okugendayo naye omugaana kiringa omwana omuto ffe twakola nga batugamba totuula ku ssiga naye ngaomwana omuto ayagala kumanya lwaki totuulako, so singa atuulako ne limwokya taddamu. Kati n'abawagizi bano bantuse mu ssa erikkirizibwa otuuka ku mukulembeze gwe baagala oba ku rallies we zirina okubeera bo ne bewulira ebiganiro biri kwe batugaana okutuukirira bwe buno bujwanga bwagamba abantu oba yoona agamba atuwunye emiwabo. Ne buli womuziyiza obanga tte ogw'ekitongole ky'ebyokwerinda ali mu kutemera paasi oyo gw'oziyiza, kitegeeza kinti oli mumugana kuba wankizo, oli mumugana kuba alina ekyenjawulo kyagenda okutuusira abantu kyotayagala atuuse. So ndowoozamu nti nno ebitongole by'okwerinda byandibadde bikikola bwekityo ne bikkiriza abantu ne batuukirira abakulembeze baabwe ne batuukirira mu bifo bye bateekeddwa okubeeramu ne bawulira message ez'enjawulo. Mu ebyo ebimu ku ebigenda mu maaso mu rallies mbadde njogera ku nvubuka gwe bayita Dan Magic, ery'eddoboozi erigenda liyimba Bobby Bobby Kyagulanyi. Eddoboozi eryo era yalabiddwako mu vidiyo obunjawulo nga badduka kilomita ziwera ddala nga adduka n'abawagizi oba n'abo abazze okuwulira message mu bitundu ebyenjawulo. So ebyo bye bibadde sayidi eyo naye tusaba ebitongole ebikulu by'eddembe tusigale ku mulamwa guli ogusinga obukulu ogw'okukuuma empisa, ogw'okukuuma abantu n'ebyabwe, ogw'okukuuma eddembe mu nsi yattu Uganda, kuba ffe tupulikinga ddembe, twagala ddembe okulaba nga ensi yaffe etambula mu maaso. Vidiyo endala gye nandyagadde tutunuleko gwe agobera Focus TV oyinza okuba tonagitegeera tanaba oyinza oba ogirabyeko naye olwo ebibuuzo bye njagala okwebuuza era tujja byeddamu. Mukola bulungi agenda mu comment section n'owa submission yo n'otavoola. Okuvoola si kintu kya mpisa, okuvoola omuntu wabula gwe nawe wa submission yo biki byolowooza biki byewandibadde osuubira omuntu ategeere. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja abantu bangi abazze boolesebwa emize gyabwe n'empisa zaabwe ng'abantu kibadde balowooza si kibali. Omukulu Ssewungu Gonzaga ono wa Kalungu West, if I'm not mistaken, Kalungu West gyakulembera. Yayingira oba member of parliament mu 2011 ng'ali mu DP ebiseera ebyo yakulemberwanga Mau naye n'akyuka ne yeegatta ku NUP. 2021 neemuwa kaadi era n'akulembera abantu b'e Kalungu. 2026 era yaweereddwa kaadi okujja okwesimbawo mu kifo ky'e Kalungu. Omwami ono alina ebintu byazze abadde voko nnyo ku nsonga oba oluusi eziwuma abantu era mumujjukira ku nsonga y'emmwanyi. Ku biro eyo yali eyitisibwa ey'emmwanyi yali vabo nnyo nnyo okuzoogerako era abadde nnyo musaale kubamu ku babaka. Tosobola kumentioninga babaka boogezi, babaka bali nnyo mu bantu babalabike nnyo mu bantu. Mu babaka 10 notamentioninga mu linnya lya Ssewungu Gonzaga okubanga alina byattaanya, musomesa mutendeke era aweerezzaako mu profession ye ng'ey'obusomesa. Omwami ono mu vidiyo ze eziri mu kukubagana zetugenda okulaba mu maaso awo ne buli clips obwatandise tugenda bukwongera obukuwa mu maaso eri owulize bonna babiri bwe mukyagamba. Ebyo bikwatagana ku Ssewungu Gonzaga so nga ate omukulu Frank Gashumba
Frank Gashumba ono ndowooza mu nkole nyamutuza mita socialite oba omuntu oyo atunuulira ebintu bya bulijjo. Olwo yambuuza nti abantu abo bo bakola mulimu kyatunuulizi b'ensonga, bo bakola mulimu kigwe mulimu gwabwe, era nambuuza ani abasasula, simanyi abasasula. Naye Frank Gashumba y'omu ku abo. Azze akontana n'abantu bangi batakkirizigana nabo, naye oluusi lwakyavaayo nti abeera nnyo ku leediyo ez'enjawulo. Era vidiyo zino z'olaba babadde ku leediyo emu gye bayita Radio 4. Radio 4 nga bali ne Adam Mukungu. Era okusika okukubagana empawa. Kungu yagezezaako okubafuna babiri be mawulire ku sayidi ye. Naye nga kyotalina kwerabira nti Frank Gashumba akozesa nnyo platform olw'ensonga ku radio oba TV akyazibwa nnyo, kitegeeza afuna omukisa mungi oba oliawo ogulumba ogukozesebwa okulumba abalala. Tumulabye mu ssaga nnyingi, tulina n'abakulembeze bangi bazaayisaamu eggaali ng'ennaku zino njogera bwegamba, naye bwe baba ng'alina ebikyamu byakoze tubyogereko, aba alina ebituufu byayogeddeko naye tubyogereko. Muzimu ku nsonga zabadde yeesebako agamba nti Ssewungu tolina kyokoledde Kalungu, era ensobi Kalungu gyesobola okukola kwe kuddamu n'ekuwa obuyinza wano obuvunaanyizibwa okugikulembera. Ssewungu n'amubuuza nti ebikolebwa omubaka wa Parliament biki bye sikoze? Basibo ne bannyabo, nga tuvudde ku mpagira ey'omuntu wa wansi oba wa bulijjo, tugenda mu mpagira eri civil. Omubaka wa Parliament biki byakola, lolize ziri ki? Era bw'oba oweeyinga nga ggwe Frank Gashumba ng'oweeyinga Gonzaga, biki by'osinziddeko okuweeyinga? Oyinza omubanja oluguudo naye si yavunaanyizibwa oddulima, newankubadde ye atwala oba ayambako okwaloketinga ebyo ng'omubaka, naye si yabanjibwa oluguudo. Naye ate abavaayo ne babikola oluusi mu bajeti yaabwe. Ekibuuzo kibadde kisooka, Frank Gashumba ebibuuzo byabuuza oba ebintu ebikoleddwa byayagala Ssewungu akole, ddala ng'omubaka wa Parliament yalina okubikola oba waliwo abasobola okuba nga babikola, oba ye omubaka wa Parliament akoze omulimu gwe. Thirdly, omubaka wa Parliament wabanga alina byakolera abantu ebirabibwako, kuba oli mu kunenya amunenyezza okubeera nti tazimbangayo wadde essomero. Ssewungu n'abuuza, era nga nenjagala kibuuza ggwe agoberera, omubaka bw'avayo n'azimba essomero lye eriyingiza ssente erirye, aba ddala ayambyeko ekitundu ky'okukulaakulana oba aba yeekulaakulanyiza ye ng'omuntu? Ekyo kibuuzo. Secondly, bw'abanga omubaka ye ssente ze tayagala ziteeka mu byessomero, ng'alina bye byagala oziteekamu, yandibadde avunaanyizibwa oba yandibadde avunaanibwa okunenyezebwa obutateeka ssente mu kitundu kyonna nga ye omubaka? Ekyo kibuuzo nkibuuza ggwe alaba n'oyo omugoberezi. Thirdly, okulwa mu bukulembeze. Omuntu okulwa mu bukulembeze ffena tujja tukyogerako nti oluusi bw'olwa awantu wabaawo oluusi ebitagala, so nga te bwewaliko omukisa n'owaako ku balala nabo basobola okufuna omukisa oguweerezaako. Omubaka ono agenda mu myaka egiwera almost ebisanja bigenda mu 4 ddala. Tumunenye olw'ebisanja ebina byalimu oba anenyezebwe olw'okubeera nti tatuukiriza buvunaanyizibwa bwe mu myaka emingi gy'amaze. Ebyo nno mbibuuza because nze y'ensonga gye ntunuliramu oba oliawo olutalo luno lwe bwaluseewo oba olutambula ssaawa zino olw'ebigambo kuba temunabeera mu ebikolwa omuntu kwe kuvaayo okupinga muno bo n'omukuba oluyi oba n'omusanga oba n'omusindikira abantu bamutuusaako obulabe. So ababiri bano bwe baba boogera bakulaga nti baluganda era bakolaganye nnyo. Omukulu Gonzaga, Honorable Gonzaga akugambye Ssewungu nti taata wa Gashumba ne taata we baali bamukwanira nga bamanyiganye. Era ne Gashumba kyasinziddeko okugamba nti Ssewungu amumanyi nnyo ekigenze wala. So njagala tuwulire vidiyo zaabwe zino ebbiri eza Frank Gashumba ne Honorable Ssewungu. Gwe mwennyini bw'omala oziraba ojajinge accordingly,
kubanga naawe oli muntu era oli entitled okulaba ebintu nga bw'obiraba. Tetuyinza kubanga maybe tubabalyaza amaanyi otakulaga video zino katuzirabe then tuwumbewumbe. Yes. Okay. Kakati atena choka chimudimu. Kabukunga ajimanyi secondary school. Yamu yabasiramu. Ajimanyi. Ikisana secondary school ajimanyi. Gwa ugasereka kuwa gazimba. Asete ngakusereka. Ogwo mulimo kwa mpaka wa parliament. Ebyo byanyonye kwanga byo mwongere. So what was your contribution to Masomero? Contribution yo mpaka wa parliament for not so ndabusonzi kuongera ko. So wasonda. Usonda. Wali wazimbe somero ngaliriye. Bwenzimbe somero kalungu ngali yange libali akashumba. Njagalo chidemu bakalwa mukasanya amasomero mukono ga constituency agamiyingo ga constituency bya yaba go muntu kati bombuza nti seunga azorobiza gamanya masanyaze getwina mukalungu egenkazo bugazi kalungu yasigaza parts ndonyeza n'amasanyaze kubanga twayisa loni mu 2014 ne batikola masanyaze district stand bagateka yo 2019 gotochima twisa loni zimane myaka 5 ngatizitambude nasho yinzo kibuza seunga obochitegera yechichi ataddeyo ngaye yewe nare agambye alese sali musali bwe yamuleta ku kisaawe yatuwaje neze yamuogabira abo mpira yaziri oyogula oyo gashumba nange ku kisaawe nalese nakwanti ndibya mpaka parliament bya 2010 byayogera ngalese sale ngo mugenyo mukuru ku kisaawe asa atadoli yo mpira gwe chokanze sikola college ya mpira na ye ekintu kyekisinga obukulu byonna gashumba ayine ekizibu ng'omuntu mwino mbuyamba aleme kulowooza nti yamanyika lungu okusinga sewu yali agikoledde kigashumba okujjako okunyaga abafaza okunyaga abafaza father omu njabinena kyokubiri nze gwavunaana nali muwadde sente ng'omuntu nze yali ampadde sente nze buli nsonga ebeerako ne bamukwata ne waba ekibirudde waabwe nkibeeramu ewange talina kyeyali abadde mu kintu kyendimu ekyewange waka ku kyalo no aninaku obuzibu kubanga anoonya sente ng'omutwale wa Museveni antwalayo afuneyoki ye yandeta mu byobufuzi nze bansuubula njagala omuli bansuubula ate nze nkubulya kubanga mumanyi gonya bwe gamba nti engegezi wedde mu nyanja gikakasibwa gyebeera yankubira kusimula gakongo mundeetere njagala mwami Gashumba byabiyogere nga atudde mu maaso bwa amundeetere andageuka project kamu omubaka ebintu biri byolina okukola oteeseza ekitundu n'osakira ekitundu andageuka boholo tikakano nekereziya yekalire waffe nze natwala prime minister waffe mu lumbe lwa taata wange netumukabira ennaku nti maama kereziya tulebye okusereka natuwa amabaati 3 milioni 2 n'abirwanyisa mu ssente za kibi musimanya temusobola kuleeta endaala emukulu kati atulageyo kamu Honorable Sewungu n'otuuka n'okulwanyisa amabaati ne ssente saba minisita zaawadde kereziya Gashumba talina magezi era bamulaba nga mulaba manyi talina magezi ate nze I'm responding ate banta nkola preamble talina magezi olumbe lwa kitaawe lwaliwo nga ndiggana namuweereza ne ssente ku lumbe lwa kitaawe kuba ne muddwaliro namulambula throughout ate namuziika Gashumba bw'ayabya olumbe nze saaliwo era nkuzijjukira nga nfuna ebifaananyi nga bamuteeka ku busika bwa kitaawe yayambala nyambala ya Kinyarwanda nimugaa nti waayi kali kyangu ogivuddeko nti afe tukola yaffe y'Abanyarwanda nimugaa nti kitaawe yali ayomberwa kitaawo bwati bwe basumikira kitaawo tinedda ne bamala ne basaba amabaati yasaba Nabbanja prime minister amabaati gasereke kereziya yawa yekaliro kyesaalimu which was good era teri yakiwakanya era netugalina mani gakola ki nigajja ompulira bulungi amabaati bwe gajja gaba gakatuuka ekalungu webabeera saga y'abaminisita bebakola ki akekaramujja ne babasiba bwe basiba baminisita baleeta investigative team eviira Maria ku parish wabana mukulusa wa Kiryanga bazuula amabaati agakola ki agaleetebwa nga gali ku investigation ne bagamba nti nedda gana amabaati kati si matuufu kubanga galina omusango muki mu kooti 1 kereziya ng'eyagala amabaati 3 nga mwameka mu 5 amabaati ge baatuwa gali 2 nga mwameka gakulako amabaati nga 10 ne bagamba amabaati gano tegajja kusereka kereziya nga galimu emisango ekyo si kyegaana ne bagamba nze nja okugula amabaati agasereka ki kereziya
So techoga. Uliriza nembaganze jogamba tekagula sereka Kereziya. What happened? Twasoka cyari muno rutalo runene ku cyayi. Nitugenda mu roofing gye bagula amabati ago. Nga twagala batuwe amabati ageyongera kugali ogajjuza. Neto sobola kufuna project ya government gye yakola ko procurement nawe nojifuna kama amabati gega. Simwe bashenjogoro kitege. Nti amabati government yagawa gabana budget because banabanya amabati babba mabbi. Bonna babbi ne rugolo bimubbi. Bonna ne nandutu batteria singisi kwa musango anti kugambi nandutu akyaliyo mabati gali akyaliyo bamusingisa nga musango lukolobi wala lukolobi bamwejereza luli leka nkubule yajereza because of state capture kati nkubulira bwe tumaliriza nimbaga mmanyinze njagula amabati naleta mikwano gyange ningenda mu East African Steel Rollings ningula amabati ga $3.5 gina nade ku Kereziya gashumba nankubira esimu nanga onalebo akola bano muganja babati galifya nanga ne ababati gano tugase ku St Francis ka Stephen wakola ki kiyangamba ne muganja nedda bwana mukulu wali we gagenda ku St Francis we basomera nange nasomera mu mwaka gumu banze nasomera Kampala evira nasomera emyaka 2 mu primary yao abo basomera ku St Francis emyaka 7 I'm a no be of that school era nkoze we mini mu mingi kusomera naye nga bwakoze nakoze yabasemini nza kwa amabati gano muganja nedda gasimbe kizimbe kusomero yaki ya St Francis nenga nekaliye gamba nedda Kereziya tugiserese mabati gaffe tulizimbe ekirala wano kuki ku Kereziya tuzesa mabati ago batadde okandasale obo kitege kakati nze we nalwanisiza amabati ga enkulakulana gegaliwa yendo za yali amanyi ti Museveni wajje Kalungu ajamula ka Kereziya yasekedwa amabati ga government development ye Kalungu jawane nnyo. That is one of No. It's a contribution to the people. Kati oinzo kumpitanga ndi president. Nga gashuba yankulembedde. Ndindage Kalungu kusoko mayo tukolede. Watu wana mabati ku Kereziya eno. Nga kyolaga Museveni. Obashenda gakyagulanye. Gwenjagalo kidde muku. Nga toina dwale lya government Kalungu. Edwale twine Kalungu liri ludawa mu East Area Center 4. Nebo ogende wa Diana twine akulaga edwale na mugamba. Tino twifule Center 4 eriye Kalungu. Obo kitege naye omuntu ali awo obanga ina minister sekindi oyina gundi lwaki tubagamba ati boti bakoze iki tibagambe banga bali mu government batula mu cabinet zesitulayo kati onfuna ndo butaleta Museveni e Kalungu ala shebwe wano nakufuna kuyoterezeza kati e Kalungu kitegerekese wagira Kalungu wali omwami Sewungu oyo simu wagira ate muno eso what Sewungu nze namuleta nzo mukubamu wagira 2011 nga teri muntu amanyi Sewungu linda ko ndio ampabire muvumyeko muvwadde 2011 ngensi yo nate manyi Sewungu I believed in him ne muwagira owulira nabaera ku kisanja bisanja bya DP ebisanja bibiri kati agamba yala kyakuna Sewungu kiche walese mu parliament yalo kunona yo simuwagira mbuza lwaki Sewungu tawagira nkulakulana ajiwa nona mundetere yangamba ayagala shona mulete tumuwe manager mulete oyo mwesobolera oyise Sewungu ku show mulete ekisoka muganda wange mukuru wange naye abantu be Kalungu temu wa Sewungu akalulu ekibonezo kye muyinza okuwa Kalungu kwe kulonda Sewungu tayawula nkulakulana na byabufuzi kubana yangamba akwagala ku show wano mundetere tondeeta na wano kale mundeeta kusanyuka mutwalire tawagira nkulakulana Sewungu andagayo project yemu jalese waffe taletanga wadde na project yakamasuka mmese akakwate mmese ebisanje bisatu Sewungu buli mwezi aba afuna milioni 45 musala andagayo ka project kamu bwe kati Sewungu ndagaya akantu ka project bwe kati ndaganti amasanyalaze wagajja ku point B no gatwala ku point D si ayino gatwala awo inogena mu ministry ya energy no lobbying ekitundu so yagala yes lobbying asikwakule omubaka si baba mu parliament no it's beyond that abantu banalya bigambo mu parliament abantu bagala projects mu kitundu wanga mu parliament andagaya amasomero esomero bweriti Kereziya bweti kanisa bweti omuzikiti bweguti we yasereka obago yazimba yes yakujja atenze nkubulya kubanga mumanyi gonya bwejja gonya begama ntengegezi wedi mu nyanja gikakasi kwa jebera
yankubira kusimu alaga akongo mundeetere njagala mwami Gashombe byabiyogere nga atudde mu maaso amundeetere andageyo ka project kamu omubaka ebintu biri by'olina okukola oteeseza ekitundu n'osakira ekitundu andageyo ka bowa holo nti kaakano ne kereziya yeekaalira ewaffe nze natwala prime minister ewaffe mu lumbe lwa taata wange ne tumukaabira ennaku nti maama kereziya etulemye okusereka n'atuwa amabaati 3 milioni 2 n'abirwanyisa mu ssente za kibi mbusimanya temusobola kuleeta NRM kuno kati atulageyo kamu si mubaka tukole omukolo ayite nange mpite tulaba n'asinza abantu actually ku kaaliiro Sewungu nakola omukolo nange nengukola nsobola okuleeta abaka abasinga ababe ate siri mubaka osobola okutwala ababaka yes. What does that mean? Nze njawulo ebyobufuzi. Actually, nze nsobola ofuna Anita Amongo nga Sewungu tanamba mufuna. Nze nsobola ofuna Tayebwa nga Sewungu tanamba mufuna. Nga mukama waabwe mukama. Kubanga tibawula bya bufuzi. Kungu abanyankole n'abakyoli batusingidde ku ekyo. Bawula enkulaakulana n'ebyobufuzi. Anita oba omwagala oba tomwagala ye speaker waaki wa parliament. Tayebwa oba omwagala oba tomwagala. Baba yiche enkulaakulana ajja. Kati kankubuulire. Nze Gashumba atali mubaka. Bebaali baddaabiriza ennyumba y'abasaserodiote Villa Maria. Naleta minister Hira Lonek. Nadonatinga milioni 25 president ya mudelegatinga. Nze atali minister, atali mubaka. Nze nasooka okutwala General Sale Villa Maria. 25 Villa Maria Youth Cup. Natukolera ebintu bingi. Nze atali mubaka. Nasula prime minister w'eggwanga. Ba general mukaaga ne ba minister bana. Nemba twali waffe. Hoshigede kubanga I can disagree with you nemba ule kulana. Sewungu ku bintu ebyamunyisaako. Villa Maria gyensibuka. Government yali esazeewo Villa Maria joining city. Tubere mu Masaka city. Ndayira nga ntya Mungu. Nakola byonna ekisoboka ne bajja Villa Maria mu city. Ne bagiza mu kyalo kye Kalungu. Natukotogera yakotogera Gashumba nakotogera abaana bange n'abazzukulu ulira kazeko kulabyo kanyizawo natukotogera bagamba nti President Museveni yakyusa constitution asigale mu buyinza siba kiri siba kiri ne Sewungu yatukotogera najja Villa Maria mu city namuze Kalungu lwaki ng'akitegedde nti Villa Maria inayo abalonzi bangi Villa Maria bwatwalibwa Masaka nabeera mu Nyendo Mukungwe tasobola kuwangula Mpuuga. Really? Yes. Tasobola muwangula. Kati bombi ani atali selfish. Ali. Yagamba nti President Museveni akyusize ekisanja asigale muki. Naawe olwanye Villa Maria gijje mu city osigale ku bubaka. Mufumiyeko Sewungu. Sisobola kumuvuma. Oyogera cyane. Yes. Mundeetere. Olirwende? Yes. Ojo facts zino mundeetere hata abimanyi okubola nayogera tankubiranga simu because he knows kuba wakyogera wano kati Sewungu mwagamba nti amabaati nabbanja ge yatuwa GNRM ne sente ze yatuwa muzizzeeyo ate sente bazinga bazibawa already hati lwaki ogamba nti ennyama y'embizi ensiike goli musiraamu mwabakato kyogambo kyambo ennyama y'embizi ensiike ogirya neyo luwombo togirya kankubuuze sente sasula bakani azita sente nsimbiza mu wamusolo government eniko yaje ya NRM nagenzo kibala nga gine emyaka 5 yakasasula 5.4 billion mali emyaka 15 Sewungu lekera ogulira abantu waraji lekera okulira abantu embizi abantu bayambe bajje mu bakulakulane twagala nkulakulana sikutunywesa waraji nakutulisa mbizi abaka bagulya abantu mwenge ne bamutegedde kati bamutegedde abantu bakoyo kulya embizi n'okubagulya tonto bagala nkulakulana kati ogenda kuwagirana ngenda kuwagira omuvuka gwe bayita Sema wa NRM si wa NRM independent ka surprising Sema ina bwafanana nali nyogeddeko naye ku simu ne Sema ina bwakola ki Sema tanaba kufuuka mubaka naye kyakoze mu Kalungu sikirabanga Kereziya aserese amakanisa agaserese amalwaliro agayambi oba omukazi akuzalidde abalongo nga tonaba mukubambaga oba Sema akoze bino nga tanaba fuuka mubaka bwalifuuka omubaka abantu be Kalungu mulonde
gwe bayita sema ina bwafaanana nze simple twagala nkulakulana tizuyinza kubanga tusukawo wano obirabye ebibadde ekatakwi ebibadde amuliya ebibadde kapere ebyongo ebibadde ku bitundu ebyenjawulo era nga kukwadde ne bato eyakabalukawo byegenda mu maaso eya Frank Gashumba wamu ne Honorable Sewungu Gonzaga. Tukumye wano olunaku olwaleero mbasaba okusubscribinga ate n'abakusubscribinga genda osubscribinge tubeere nga tumanya ebintu bingi nnyo ebikwatagana ku nsi yattu Uganda ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Ffe tuyokuwa information kwa tukkiriza nti amawulire gakufuula omumanyi, amawulire gakufuula ow'enkizo, amawulire gakuleetera okutuuka w'obadde toli, gakufuula ow'enjawulo okuva leero w'obadde okugenda ku level endala. Thank you so much abasubscribinze abagenda mu comment section ne mu commentinga n'obako obubaka bw'otuwa oba submission gy'ogattako oba gy'otoolako mbeebaza. For now tukomye wano leero tusigale mu video ezijja mu maaso eyo. Obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde. Beera bulungi. Bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi